Tukuza olunaku lw'Omukama olwokutaano mu budde obw'ekisiibo. Nga tukuza olunaku luno, amasomo gaffe gonna gatulaga nti Omukama mwetegefu era agenda kutondawo ekijja. Kiri ekikadde, omuntu omukadde n'ekitonde ekikadde kyonna agenda kizza bujja. Mu ssomo erisoose kino nno kyeyoleka bulungi nga Isaaya omulanzi atulaga nti Omukama oli gwe tumanyi akola ekkubo mu mazzi, oyo eyaddira ebigaali eby'abasajja abalwanyi, eby'abasajja abatabaazi n'abisuula wansi mu mazzi nga tebayinza nakwerwanako kuvaayo, n'akola akakubo akatereevu mu nnyanja ennene. Ate kati atugamba ebyo bitono, agenda kukola ekintu ekijja, ekintu ekitayogerekeka. Agenda kukola ekkubo mu lukoola, agenda kukola omugga mu ddungu, ng'atulaga nti biri byali byangu nnyo era mwali temuli. Naye ate kye ngenda okukola kati kyewuunyisa ate nga n'obuyinza mbuyina. Omukama oyo omwetegefu okuzza obujja ebitonde abitulage, ate n'abo abamugoberera abalondemu abawe n'ekyokunywa. Agenda kukolera abantu be, balagirire abantu be nga bamaze olaba bino ebijja, balangirire ettendo lye nga bagamba Omukama owaffe mu ngeri ennyangu yasinga bonna era w'amaanyi. Okukola kuno okw'ebitonde oba ekijja, Yesu Kristo mu Vvanjiri ate akyoleka bulungi ng'atulaga nti ekikadde kiweddewo. Etteeka liri ery'edda si kugamba nti alisanguddewo, naye alituukiriza ate n'atandika omulembe omujja. Evvanjiri etuwa omukazi eyakwatibwa lubona mu bwenzi n'aleetebwa eri Kristo. Omukazi ono ng'aleeteddwa eri Kristo mulimu ebintu bisatu ffe ng'Abakristo bye tusaana okwebuulirirako. Okusooka, waliwo Abafalisaayo n'abawandiisi abaaleeta omukazi eno eri Kristo, era mu kumuleeta ne bagamba omuyigiriza nti omukazi ono akwatibwa kaakano mu bwenzi. Ate etteeka lya Musa lyatulagiranga okumukuba amayinja. Evvanjiri neddamu n'etulaga nti bano baakikola kukema bukemi Kristo. Ate nga mu mazima bwe tuddamu okutunuulira etteeka lya Musa, etteeka lya Musa teryagambanga nti omukazi yekka y'alina okukubibwa amayinja, wabula omukazi n'omusajja abakwatiddwa mu bwenzi bombi bateekebwa okuttibwa, kubanga Omukama yalayira nti empisa eno embi ey'obwenzi sigyagala mu ggwanga lyange. Abasobola okubikkula ekitabo kya Leviticus omutwe ogwabiri olunyiriri olw'ekkumi, oba ekitabo ky'amateeka omutwe ogwabiri n'olunyiriri olwabiri, etteeka lino lyeyoleka bulungi. Bwe tutunuulira Abafalisaayo bano n'abawandiisi, mu mazima tuyinza okugamba omukazi newankubadde baamukwatira mu bwenzi, okumuleeta eri Kristo baali tebalindirira kutuukiriza tteeka, kuba singa baali bakutuukiriza tteeka n'omusajja bandimuleese. Ekyokubiri, mu kumuleeta eri Kristo bamukema nga bamubuuza gw'ogamba ki? Abasinga tuyinza okugamba oba etteeka lyali tereevu
ate lwaki baali babuuza omuyigiriza okugamba ye kyalowooza? Naye tujjukire Yesu Kristo ebbanga lyonna lye yamala ng'ayigiriza, yayigiriza ku kusonyiwa kw'aboonoonyi, yayigiriza nga atulaga nti omwonoonyi tasaanidde kuttibwa, wabula bw'aba yeenenyezza ng'azze eri Katonda asaana okuweebwa omukisa. Era Abafalisaayo bano mu kuleeta omukazi ono eri Kristo, Kristo abagamba nti attibwe, bo bennyini bandimugambye, ate ggwe abadde ayigiriza okusonyiwa, by'obadde oyigiriza byonna ebikadde bibulidde luuyiwa? Oba Yesu Kristo abagamba nti omukazi mumuleke agende, bo bennyini bandigambye ono n'etteeka taliwa kitiibwa. Kyokka Yesu Kristo ye n'atulaga nti yategeera enkwe zaabwe. Mu kutegeera enkwe zaabwe n'atayagala kkaayana nabo kutandika basomesa tteeka, wabula nga ayina etteeka ate ekkulu lyagenda okutulaga. Mujjukire mu kiragaano ekikadde, Omukama ku lusozi Sinaayi yawandiika etteeka lye n'olugalo lwe ku mayinja, era etteeka eryo Abayisirayiri lye baatambulirangako. Yesu Kristo olwaleero akutama wansi n'awandiika n'olugalo lwe ku ttaka, n'amala n'ayimuka n'atunulira abasajja bano abawandiisi n'Abafalisaayo n'abagamba, mummwe atalina kibi y'abaasooka okumukasukira ejjinja. Bw'amala n'addamu n'akutama. Kyekyokubiri Yesu Kristo kyatulaga, nga Yesu Kristo addamu okulaga nti etteeka eppya tetugenda nnoonyeza tteeka mu kitabo kyokka, kunoonya tteeka we lyawandiikibwa, wabula tugenda tandika okutunula mu mitima gyaffe nti ffe abagamba otuukiriza etteeka, omutima gwaffe mulongoofu, iffe tutuukiridde okulamula. Tetugenda kukwata boonoonyi tubateeke ku minzaani n'ekitabo ekitukuvu, wabula aboonoonyi tugenda tandika obbalamula nga naffe twekubamu ttooki nti etteeka ly'Omukama terikwata bali abakwatiddwa mu lwatu, wabula naffe mu mitima gyaffe kye tuyinza okugamba konsciensi yaffe etulamula etya. Okulamula kati kutandikira ku ffe, awo ne tulyoka tulamula abalala. Bwe batyo nno etteeka lino eriwandiikiddwa mu mitima, Yesu Kristo bw'atyo n'asoomooza Abafalisaayo n'abawandiisi. Era mu kuddamu okuyimuka ogwokubiri ng'azzeemu okuwandiika ku ttaka, agenda okutunula nga babadde bavunaana omukazi tewali n'omu. Tuyinza okugamba nga bawulira gubasinze. Ekitabo ekitukuvu tekitubuulira Yesu Kristo yawandiika ki. Abamu balowoolereza nti yawandiika ebibi byabo abaali awo, nti buli omu bwe yatunulanga ku bibi Yesu Kristo yandiise n'alaba ebibi bye n'agamba omusajja ono n'ebyanga abimanyi. Ate abalala banonooza nti Omukama Yesu Kristo mu kuwandiika wansi yawandiika amannya gaabo bonna abaali bazze okutta omukazi, era buli yatunula omusajja nanga mmanyi, nanga ntegedde, naye n'akotambula n'agenda okuviira ddala ku mukulu. Naye ekitabo ekitukuvu obutatuwa Yesu Kristo bye yawandiika kituyita mu ngeri y'enjawulo. Tutunuulire ekikolwa Kristo kye yakola, ekikolwa ky'okuwandiika ku ttaka, tukifaananye ekikolwa eky'Omukama eyawandiika etteeka lye ku mayinja, olugalo lw'Omukama nga luwandiika. Bwe lutyo Yesu Kristo awandiika ku ttaka, naye nga mu byonna awandiika ku mitima gyaffe. Era Sande eno bwe tuyitira nti bannange, emitima gyaffe tugirongoose gidde bujja. Etteeka ly'Omukama tusobole okuyimirira watugamba nti tuli bajja, n'etteeka ly'Omukama lisobola okutulamula ne tutawulira nsonyi ne tutafuna kuswala. Ekyokusatu kye tufuna mu vvanjiri ya leero, Yesu Kristo n'akyukira omukazi ono n'amugamba ababadde bakuwaabira baliwa?
tewali asigadde kusalira musango. Awo omukazi n'agamba nti ssebo tewali. Awo Yesu Kristo n'addamu okutulaga mu bigambo bye nti nange sijja kukusalira musango kukusinga. Amazima gali nti Yesu Kristo akyoleka bulungi. Ye nga Kristo talindiridde kusalira bwonoonyi musango. Tavumirira mwonoonyi. Tavumirira ffe abantu wabula ekibi kye tuba tukoze. Era bw'atyo n'agamba omukazi, genda, nze sikuyinaako buzibu, naye kiri ekibi kye wakoze togezanga okwonoona ogwokubiri. Kwe kufuuka obuggya nti obadde mwonoonyi, naye okuva n'olunaku olwaleero togezaako okuddamu okwonoona. Kino nno ne mu saakamento lya penetensiya tukituukako. Omusaaseredooti ng'amaze okutusabira essaala esonyiwa ebibi, akozesa ebigambo bino ti ebibi byo bikusonyiyiddwa, genda toddamu okwonoona. Ti nga tumaze okukyuka ne tudda eri Katonda, tusaanidde obutadda mu mbeera zaffe enkadde. Tusaanidde obutaddamu kukola ebyo bitasanyusa Katonda. Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri ate atulaga ffenna abakristo omutendera gwe tusaanye okutuukako. Peetero byonna ng'amaze okubikola, amaze okuyigganya Kereziya, ayonoonye, naye n'amala n'adda eri Kristo. Eby'obugagga, emikwano, amasanyu, okulowooza nti okutuukiriza etteeka kulisomanga bwe liri mu kitabo kitukuvu n'oyagala n'abalala balituukiriza, ebyo byonna yabiteeka ku bbali n'abireka. Era bw'atyo mu ssomo eryokubiri n'atulaga nti byonna olw'okubeera Kristo nabireka. Ebyo kati mbiyita kufiirwa, mbiyita kasasiro, temuli mugaso, kubanga Kristo ge magoba. Kristo gwe nnoonya. Pawulo n'addamu okikkaatiriza okugamba nti Kristo gwe nnoonya biri nabireka. Si kugamba nti ndi mutuukirivu, si kugamba nti ntuukiridde, si kwe kugamba nti empeera mmaze okugifuna, wabula nnyongera bwongezi kufuba, njagala nkwate byonna Kristo byatutegeeza, njagala nkwate byonna Kristo byatuyigiriza. Ebyedda ebyo byaggwa, ebyo mbyerabidde, mbirese enkoto. Essaawa eno nduubirira mu maaso, embiro njagala zintuuse, nfune empeera ya Katonda. Peetero ng'alinga atulaga nti omukristo nze naawe tulinga abali mu misinde, nga obadde mu bulamu buli otambula. Essaawa eno omaze okutegeera Kristo, embiro ekkubo kwe tuddukira litunudde eri ggulu. Bino byonna tubireke, kati tulina okudduka, tulina okutereera nga tetuzzeemu kutunula mabega, tuleme kufiirwa ngule eri ey'olubeerera. Omuntu ono alese ebikadde kwe kufuuka obuggya. Evanjiri nno Sande nno eyaleero bwetyo weetuyitira ti bannange, ng'Omukama bw'ali omwetegefu okuzza obuggya byonna ebitonde naffe abantu, naffe tumenye emitima gyaffe, omuntu omukadde tumuleke. Oli omwonoonyi, omubbi, omulimba, awaayiriza mu ffe, tumuleke ebbali, twambale Kristo. Ebikadde tubiyite kasasiro, ebikadde tubirekewo, kubanga ebyo byonna kwali kufiirwa. Eyo loosi teri kye tugenda kugijjamu, wabula ate tukwate Kristo yennyini ky'anaakwata. Omukama abeere